akaseera sika kutuula ngusimanya tuteseganye simanya tudda tutandika okuwanyisa ebigambo tukolewo emboozi mbu tutuule tusonyiwagane abana Uganda bakukola ki bajajjaffe okukera kumaca ne bakusembeza kyovunaana Omunayuganda oba Omunayuganda okera kumaca n'ayimiriranga mu nnansi n'agamba nina olukisa okuwagira gwenjagala nina olukisa okukyusa gavumenti bwe batalina kyekoze kyotuvunaana ye nga tutandika tutya okutuula naawe mbu tusunyiwagane ffe twakukola kife ng'Abanayuganda otubanja ki Omunayuganda yakera ki n'akusobya n'agamba nti munnange lye bbanja ly'omubanja kuba tukoze buli kikola ekisembayo okuba obubi okutta ensi yaffe n'oginyikira okutuusa okugikomyayo ne tubanga abaakava mu lutalo nga bajjajjaffe baagikwesigisa ate nga n'akalulu wabbakabbe akalulu ne kati nga bwe wakabbye ko atugamba oyina emuntu oyina buli kimu era emuntu erimu simanya amasasi 100 ameka essaawa zino okimanyi nti byonna bye wabba ne to onoonya legitimasi ate nga tokyasobola kutuula ku mitima gy'Abanayuganda n'obakwatako kisimanya n'obayita wano nsi bafune emitima emigonvugonvu babeeko we bakuteeka kuba tukoze buli kikola ekisembayo ate nga toyawudde muto oba mukulu otudde oyagala na kutumanyiira gwe mbutuula tusonyiwagane Munayuganda kyalina kye yali akukoze bajjajjaffe okukwesigisa ensi yaffe ne bagamba kale katugende n'omugwira osanga alina waatuteekawo n'otuuka ffenna otunnyikidde agwe kasajja gwe nawe totwesibaako ffe bannansi b'eggwanga luno ffe twakugambye ogenda kukola buli kyetaagisa mu kaseera kano ng'oyuwa diversion ku diversion onoonya Abanayuganda obawugudde otya kale ne bwe bawiikemu ne bava ku bigenda mu maaso muntu wano okujjukiza Abanayuganda twabagamba tebinnagwa kuba biggwa nga Kyagulanyi alabise ate ng'atudde mu ntebe tebigenda kubanga bunaku bwozze ng'obikola gwe n'ebyabakama bye mwalangira tetunnabikiriza ate tetulibikkiriza kuba tukyetaaga accountability gojjota ku Munayuganda mbu tutule tuteeseganye simanya tusonyiwagane kuki Omunayuganda yakukola ki omubanja ki gwe kyewamukola ennyo akasajja katunyikidde katumazeeyo tetukyasobola kutuula mu conversation tuleetewo emboozi tukole dialogo mbusimanya tubiwaanisiganye buli omu asonyiwe munne kubikola byozze ng'okola okomezzaayo abaana bannammwe ofudde abaana abatenfuuzi akasajja kano katumanyiira ono omwana obusungu nga bungi ayogedde buli kimu ekimuli ku mutima n'agamba kankyogere kagwake keetoonye nina okuba nga mpesawo obubaka bwange naye nga byonna bigenda mu maaso munnange ng'abantu beerwanako okubanga oba oliyawo bafuna Uganda empya ate abamu babalayira bagamba nti nedda akawogo bakalaba eri wetwogerera omukulu Honorable Yusuf Nsibambi ono ng'abadde wa FDC yamaze dde okusala eddiiro ne yeesoga NRM era olunaku olwaleero bamwaniriza mu butongole. But with the COSET have joined the struggle for peace. I've joined the struggle for peace. I'd like to thank my young brother here. This is actually my blood brother. Honorable Javira has been telling me, big brother, the direction you are taking, you cannot manage. I said, why not? For you to get a ticket, you have to go Zimba. So I said, that one I can do. I tried to go Zimba, incidentally I broke my bone. Nange bulijjo bakugamba nti kaba kaseera nti buli kintu okiwa obudde era munnange twabadde tuli awo yo ng'akunama era kati ne mukitegeera nti juzi ono gyevuddeko anene yagenda bu State House ndowooza byebimu ku ebyo ebyamutwalayo era wetwogerera nga tuvuddeko tugendeko ku business juzi wanene ezakwata omuliro nga mwe mwali business ya Apple Furnitures naye abantu babadde banyiivu nga bagamba nti Apple Furnitures mb'omukyalo oyo alimba business eyiye katubuulire ono agezaako kubanga atu explainingira. Nina video zembadde ntandise okulaba abantu nga bagamba nti Apple Furniture ebintu bye tebyayidde. Ono omukyala gwe bayita Apple Furniture. Nina abantu bentandise okulaba nga bagamba nti Apple Furniture ebintu bye tebyayidde. Omanyi Apple Furniture oyo mumulaba awo ku mulimu waali ayina wembiranye ne banneiba. Chovola bantu be batandise okusikula olutalo Apple Furniture ebintu bye tebyayidde. Apple Furniture ebintu bye byayidde wabula byayidde bitya. Apple Furniture ayina workshop then ayina ne display. Apple Furniture yekolera entebe na supplying abantu abenjawulo ne wano ku display n'ateekawo. Display ya Apple Furniture teyayidde wabula workshop yayidde. Okitegedde
ebintu abadde abikolera manju ne bamala ne babireeta ku display. Kabere Sharus furniture kyenjogera ka kimanyi. Kabere Nsambya furniture kyenjogera ka kimanyi. Nti omuntu obera ne workshop then nobera ne display. Kati bana abamulwana bali mukozesa chance. Nti olwokuba display yote yayidde. Display gye bakwata ne bagamba ebintu bya Apple furniture tebyayidde weebiri. Waliwo yakoze video n'agamba mbu Apple furniture yasasudde ba influencers emitwalo 10 bagambe mbu ebintu bye byayidde. Kamba bulira mazima Apple furniture ekimulwanisaawo mukimanyi mutima mulungi. Ndi yagenda n'asembeza ba influencers bonna. Apple furniture agula tables z'abayimbi, agula tickets, kwagamba sponsoring abantu bangi, abeerayo mu bivulu, kwagamba ne ku mipiira gy'aba TikTokers abeerayo, n'atugulira amazzi n'akola biki. Kakati bali bibanyiiza. Era leero Mikisi Mustufa ne babadde baagala mukolako bulabe awo. Okitegeera. Naffe eggulo babadde baagala tukolako bulabe awo. Ekibanyiiza waliwo ne yayogedde n'agamba mwe mugamba mutya mbu Apple furniture yeyekeya ebintu ebyafudde. Kye mugamba Apple furniture yeyeke ebintu ebyafudde. Kati bo baagala nabo tuboogereko nti n'ebyabwe byakoze eki. Okitegeera. Ffe Apple furniture yekyali waffe. Namwe mufune owammwe aboogerere. Mufune owammwe aboogerere. Mwagala tettukaka. Laba. Byebyo bakuwulidde lwaki byonna bifa kuki nti waliwo embiranye mu baneiba b'Ekyevu olabanga abavudde ne bagamba nti ate nedda ate naye nga byonna bigenda mu maaso bannange. Mwana mulenzi Martin yazikiddwa naye maama n'azirika. Maama wa Martin yazirise. Bannange bitalo nnyo. Maama wa Martin Bukenya mukazi watuuyo naye azirise ekyamuyitiriddeko akaana ke kwabadde asibidde oluwuzi ng'akasomesa kubeera yinginiya. Okitegeera. Kati wuuyo bambi musajja wattu bamuziise naye nga kyannaku bamami boys tuyina ennaku kubanga omwana wo kasaba mukwatira mu maka g'abantu yaba mu nsobi bw'aba mulenzi bannaaye tunaddawa be bamami boys. Tugenda kukola tutya kubanga tuzaala mibiri ne tuyonsa naye Katonda yakuuma naye maama kino kiruma. Teri muzadde alina kuziika mwana bannange. Abaana nga tebakuzika, abaana nga tubajja wala. Omwana wa munne ne bamukuba. Omwana bamukubidde essaawa 3 naye nga n'ab'oku kyalo tebasobola kutaasa. Omwana yafiiridde maanyi ssaawa 3 nyumba etadde mu geeti. Kitalo nnyo era kitalo ddala naye nga byonna bigenda mu maaso era nga tweyongerayo okuba nga tutunuulira. Ono avuddeyo n'agamba nti ebintu bya kapolingi biruddewo naye abaana ensangi zino tebamukuzizza batya. Ku mulembe guno abaana bammwe balina bye batatya. Abaana bammwe mubakuzizza bubi kyova olaba kati bajooga kyere. Naye ng'akabasa kaavaawa we waayita Walumbe. Kapolingi y'ekyere mu ssomero.
so ng'ate Nazzi kuno kapolingi yabeerangamu mu ssomero era yakkirizibwanga singa wabanga ogikwese. Era abaana ab'obuwala abaafunanga embuto mu mirembe egyo abasinga baazifunanga mu bayizi bannaabwe naye mu mbeera y'enkiso. Kibanga okubeera n'omukyala omulungi ng'okimanyi nti waliwo omusajja amulookeera naye ng'oluusi akuwadde ekitiibwa mu mbeera y'enkukutu. Naye omusajja aguba omutima n'ajja mu maka ga musajja munno olw'okuba ayinamu omuwala omulungi, eryo libeera jjoogo. Abasomesa baakimanyanga nti abaana ku masomero beeganza. Era bangi abaafunanga embuto baazifunanga mu bayizi bannaabwe abalenzi. Naye olw'okuba baabawanga ekitiibwa mu mbeera y'okkukuta, kyayolekanga ensa ya generation. Olunaku olwaleero mu masomero kapolingi zizze ku disipule mutegeseewo n'emikolo egy'olukale promo code zisimanya promo party. Abaana ne bajja nga bakutte baana bannaabwe mu ngalo kyere, nga batambula ne bayizi bannaabwe bakapolinze kyere. Kakati ne basibuka eyo mu masomero n'emize gyabwe ne bagireeta n'ewaka kubanga essaawa eno essomero lirina obwannannyini ku mwana n'okusinga abazadde. Mu guno omulembe ogw'abakyala okwekolera abatakyakuza baana, abasomesa mwafuuka bazadde b'abayizi naye mmwe temukimanyi, mulowooza mulina basomesa what is English is a cow. Naye omusomesa gwe muzadde w'omwana kubanga gwamala naye obudde obungi ennyo n'okusinga muzadde we. Abaana abaalikozenga kapolingi ey'enkiso nti weewaawo kye bakola kikyamu, naye waakiri balekewo ku gaapu ewa bazadde baabwe ku ssomero ekitiibwa. Bazadde baabwe be basomesa, naye abaali badde bazadde baabwe ku ssomero ate be babasika okubalaga nti kaakati okwenywegera gufuuke muze mulungi, obutabaako bye mutya gufuuke muze mulungi, n'okweganziza ku myaka emito gufuuke muze mulungi. Era tubategekedde n'omukolo nga si kive okujja ne muyizi munno nga mwekutte ne ku mulundi ogumu mukkirizibwa okwenywegera mu luwummula. Olw'okuba abazadde b'oku ssomero baba bakkiriza, abaana abo bajja kulowooza nti kiri nnomo kuba kyanomolizingibwa ku ssomero ne mu maka okukkiriza. Era ojja kwesanga mu luwummula omwana nga Martin agenze maka ga waabe w'omuwala kakkana ng'afiiriddeyo kubanga kyanomolizingibwa kuviira ddala ku ssomero. Abaana bakuze balina bye batatya. Ku mulembe guno kwe mwanomolizingira omukwano kyere, kyokka ate gwe gusinga okubaamu ebisiike. Ku mulembe gw'edda gye twakukutiranga obukukutizi, weewunye tewaaliyo nnyo mize egyo. Kitegeeza temuyina kipya kye mukola kye tutaakolera mu mirembe gyaffe oba bamaama baffe kye bataakolera mu mirembe gyabwe, naye baalekangawo a little gap of respect eri abakulu abaabeeranga babatwala. Ng'omusajja ayagala muka omusajja, bw'olekawo a little gap of respect eri musajja munno n'okukutanga bukukusi na mukyala we, so si kugenda mu maka ge nti ky'okoze kiba kivve oba osanga, naye ate kiba kivve nnyo bw'okinomolizinga tosobola n'okukikolera mu luki mu lujjudde. Abazadde abaana bammwe balinako bye batatya okuviira ddala ku nkuzibwa, era banomolizinze nnyo western culture okugireeta mu buwangwa bwaffe nti kati kiryokke omwana ow'obulenzi okugenda mu maka g'awaabwe w'omuwala n'ayingira ne mu buliri oluusi na bwa ssezaala we, kubanga n'omuwala tayagala swala. Omuwala wa myaka 14 ku guno omulembe okyasanga abafuka ku buliri, ne weesanga tagenda mumutwala mu nnyengere ng'agenda mumukwata bukkolokolo amutwale mu buliri obwa kitaawe ne nnyina, kubanga naye ayagala okwolesa amaki amayinja. Naye singa abaana bammwe baakula balina bye batya
oba osanga wano tewaali tuuseewo era tetwalirabye Martin. Abaana bammwe bakuze balina bye batatya. Waliwo enzigi ze mutaabakubira kuggula. Waliwo emiryango gye mutaabakubira kuggula. So singa omwana yakugirwa nti kino totuukawo, baako byotya. Akagugu ako k'oba omuwaddeako okubaako byatya, mubeeramu n'okutya okuyingira ewatali waabwe naddala mu nsonga ezirimu obukaba. Omwana atatidde kuyingira mu maka ga waabwe w'omuwala ekyere olw'okuba babiraba mu firimu ne ku ssomero biri nnomo, alityatya okuyingira amaka ga musajja munne? Alityatya? Abaana bammwe mubeeko bye mubakubira, kubanga singa bazadde ba Martin baaliko bye baamukugira ne bazadde b'omuwala nga baamukugira nti owanga bakadde be ekitiibwa era toleetanga omusajja mu nnyumba okuggyako nga zze kuwayira, oba osanga eno tetwalituuse ne generation zonna mboofu. Taata gwe bagamba mbu yakubye omulenzi, ye yennyini teyakuza muwala we kubaako byatakola. Kyokka ate ne bazadde b'omulenzi tebaakuza mutabani waabwe kubeerako byatya. Ne weesanga nga ababoofu ababiri abaava mu famire emboofu ebbiri basisinkanye ne bakola bomu etutta obulamu bw'omwana mu kuza abaana bammwe nga baliko bye batya. Ate era mukulize abaana bammwe mu Katonda, mukulize abaana bammwe mu buwangwa bwammwe. Mbabuuza, abaana bammwe ennaku zino mubakuza ku lw'abaani? Bannaddiini babavuma, cultural institutions bazivuma. Lwaki? Nga tewaabeewo ba Martin oba generation y'aba Martin gye bujjakaawo nga abavubuka okugenda mu nnyumba z'abasajja bannaabwe kifuuse kyere, kubanga Martin afudde mwana, saba Mukama amusaasire bambi, ne bazadde baabagumye. Naye ate Martin abadde agenda kukula nga tatya kugenda mu nnyumba z'abasajja kubanga balina bye bataamukugira, balina bye bataamukubira, era balina emiryango gye baalaga nti tegiggulwa. Kati ate ne kana akaana ak'obuwala agenda okukawasa mu musaasidde nnyo ke bagamba ak'emyaka 14, kagenda kwenda, kagenda kuleeta abasajja mu buliri bwa bba waako, era obwenzi ko kabutongolezza ku myaka emito. Muze mulungi gye kali bw'ate olaba kaasobola okutwala omulenzi mu buliri bwa kitaawe waako ne nnyina waako. Abaana bammwe mubeeko bye mubakugira. Yes, tusobola okubaako bye twegomba mu bazungu, naye mwe mwegombayo bukaba bokka, temwegombayo bwe basomesa baana, temwegombayo nnima nnungi, temwegombayo bintu byabwe bye babikola ne basobola okukulaakulana. Omuchina apanga atya essimu, mwe mwegomba kimu. Kiri nnomeri omwana okujja ewaabwe w'omuzadde ne benywekera ne mu maaso g'abazadde, oba abazadde ne babuuza onoomwagala nti mwagala. Kiri nnomeri ebyo mukoppa abajegga, mukoppeeyo ku bintu ebirala. Oyo si ffe, oyo si ffe, nkiddamu, oyo si ffe. Ffe tuli baddugavu, tuli bankiso, era omuko teyeeramba nga nnyazaala we, n'omwana ow'obuwala teyeeramba nga ssezaala we. Temunomolizinga bintu bimu. Ebyali ebyenkisedde ebyakusibwa bisigale nga byankiso. Amasomero, waliwo essomero embalala erimu lyaweze promo party olw'obuseegu obubeera mu promo party. Eno ewaffe Buganda baafuuka baana baliwo, olumaliriza okusoma abaana bammwe ne babulwa emirimu, nga mukaana nti abaana baffe bali mu bwakaddamu opportunity ziweebwa bali, naye nga mwayononeka muli bato. Bo bali bakulaze nti kati bampisa kyatandikidde waabwe, mwe mukyali mu promo party olw'okuba mulanga amasomero. Nina ebidongo by'endaba alaba ennaku zino mu ssomero, sikyali badde kibi, mwe muddiddi
kuyimbisa abaana bakola ki n'ebirala naye waliwo amazina agazinibwa ageesittaza abayizi kyokka nga dde essomero liba mu kulanga naye nga litta baana baffe integrity yaabwe ensa y'abaana baffe efiira mu masomero gammwe wakati nga mulanga amasomero gammwe nga mwerimbise mu MDD. Abaana bazina amazina ga Pinduula, abaana bazina amazina ga Stama, kyokka nga ate obubuze ebiseera ebisinga butandikira mu masanyu y'ensonga lwaki ne ku promo pate tebasambirawo mupiira bakubirawo bidongo coupling nefuuka muze mulungi ku ssomero ne mubutongoza obwenzi mu baana abayizi kyokka nga kuvedde obuyizi obwenzi bwali mu masomero ze nange nayina nakidde ku ssomero nange nayina nakidde naye nga tetukinomolayizinga ng'era kyankiso essaawa eno basanga batudde mu kate nga tebasoma bitabo so nga ate Nazzikuno n'omuwala okutuulanga n'omulenzi okusoma ebitabo kyabanga kibbe. Essaawa eno basanga batudde tebasoma bitabo nga beekutte mu ngalo bwe bakuula obusubi n'ebindi n'ebi mubimanyi mbanyumiza ate ebyannakidde naye nga babikola kyere nga ba headmaster babalaba oba ba head teachers babalaba abasomesa babalaba bayizi bannaye babalaba era nga ku ssomero kimanyiddwa nti ono mukooli nga n'omusomesa asobola oyita nti gwe mukyala yiga jangu kyekyo kye muzimba mu masomero abaana mubaleke babeeko n'okutya yesu okweganza kirungi kubanga tetuli mu generation y'abasiike si kye twagala naye okubaako n'ebyotya ku mulembe guno si bangi abafunye embuto kubanga n'okwetangira weekuli ng'emirembe gy'emabega oba emirembe gyaffe naye ekifuula emirembe gy'emabega egy'enkiso nti gyakolanga ebintu nga giresewo a little gap of respect eri abaki eri abakulu kati mwenna essaawa eno mukaabira omwana eyafudde mu kikomera ky'omugagga nga nange bwenkaaba kubanga ndi muzadde era ennyiike yankutte era mugusalira taata w'omuwala ne twebuuze yakubye mubbi yakubye ayagadde muwala we kubanga n'ekyo ekibuuzo weekiri taata yakubye mubbi yakubye ayagadde muwala we kubanga omusajja yenna tayanjulwangako waka omuli bw'amusanga mu kikomera kye asobomutwalanga omubbi ate ng'egyo emyaka ku mulembe guno gibba walingawo omwana bamuyitanga Medi Mwoyawe Nateete bamuttira ku myaka 15 nga buusa ayingidde ekikomera ky'omugagga yatandikira ku busukulaapu mpolo okukakkana ng'atandise okuyingira amayumba g'abaki g'abantu mu nsonyi abafamire bambi bwe mba mbakosezza kakati oyo mwana omuvubuka gwe batayanjulirangako taata nti ono mutabani wo bwe nkusanga mu kikomera kyange okyayinza okuba omubbi tho omubbi ate tebattamutte kano kakootinge sigambye ndi mpolereza taata omubbi ate tebattamutte kubanga ne mob justice tekkirizibwa mu Uganda omubbi bamukwata bamutwala mpango bagiyite poliisi kakati fenna narrative gye tutambuza omwana wa Bendi bamusse kyokka era naye teyakuza muwala we taata ayinza okuba tannatta ku yaswedde muwala we taata ayinza okuba yeekanze mubbi mu kikomera kye ne gujja bagira ng'amusangidde ddala mu nnyumba ng'abuuse n'eddiiro ng'ayingidde ekisenge what if omuwala yagambye taata we mu kwewonya nti onazze okubba nankwatira akaso naŋŋaabwe sikola bwe nti agenda kunzita kubanga mu kwewonya bibaamu ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tofaawo